Abooluganda balungi, mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Abalungi ba Mukama, njagala okwebaza Mukama olw'akaseera kano nga tugenda okutegeera kye tudulinga nakyo, nga tugenda okwogera okumanya emyoyo gino, ebintu bye tulaba ebijja gye tuli bya bwakatonda oba si bya bwakatonda. Ndi wano okutegeeza amazima agasingayo okuba amazima ate gava mu Bayibuli. Buli lw'omanya ekintu ky'olwana nakyo bwe kiri osobola okukirwanyisa. Buli lw'otategeera buzito bwa kintu ky'olwana nakyo oyinza obutakitegeera. Gwe wenazze ng'osobola okusharinga vidiyo eno gisharinge ku balala mu groups muki wonna w'osobodde. Tugenda okumanya ekyama omuntu gwe tulwana naye afaanana atya, ebintu ebijja gye tuli lwaki bijja era bijja lwaki, ye bisookedde ku ggwe oba byajjako eri abalala, baabiwangula batya? Katugende mu byawandiikibwa kansabe. Ayi Katonda nannyini eggulu n'ensi, kabaka w'abakabaka eyakola eggulu n'ensi, nkuwa ekitiibwa nkugulumiza Katonda wange yantonda. Mukama amanyi nti wantonda olw'ensonga nga bwe watonda omuntu oyo musajja n'omukyala ng'olina ensonga. Mukama ensonga yange yantonda ngimanyi, era Mukama gwe mulimo gwenkola ogwo gwantondesa. Nsabye na buli muntu yenna obikkule amaaso ge ag'omwoyo ategere kyo kyalina okukola. Ndi wano Mukama mu kifo ekituufu mu budde obutuufu, era Mukama okutuusa ekigambo kiri abantu bo. Kaakano mpita Omwoyo Omutukuvu yeegatte ku bulamu bwange. Omwoyo Omutukuvu ambeere, Omwoyo Omutukuvu nkwaniriza mu bulamu bwange, nkwaniriza mu kaseera kano, nkwaniriza onsomese, ombikkulire ebyama ebyo Yesu Kristo bye yatulekera, bye yayogera, engero z'Ebbayibuli zonna, ebyama byonna biri mu Bayibuli, kubanga Yesu yaliwo okuva ku lubereberye. Mukama ngenda okubikkula Bayibuli eno okuva ku lubereberye Mukama, nga Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mufuga ensi. Nsabye obikkule ebyama, kubanga byonna byabaawo bitusomese, byabaawo bitubeera ekyokulabirako. Wadde nga tetuli baana ba Isirayiri ab'omubiri naye nga tuli baana ba Isirayiri ab'omwoyo, tuwangulira mu Bayibuli eno. Ebyatuuka ku bajjajjaffe bireme otutuukako, bwe tuba tubisanze tuwangula tutya. Nkwebaza Mukama olw'ekigambo kyo. Eggulu n'ensi wagamba nti biriggwaawo, eggulu n'ensi biriggwaawo, obunnabbi buliggwaawo, ebirala byonna biriggwaawo, naye tewaliba nnyukuta n'emu eva ku kigambo kyo. Ekigambo kyo kya bbeeyi, ekigambo kyo kya kitiibwa. Mukama nkwaniriza, nyaniriza Omwoyo Omutukuvu ansomese, ambikkulire, aleete amagezi okumanya n'okutegeera, ntegeeza abantu bo ebigambo ebirungi. Mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Pita omusaayi gwa Yesu okwetoola buli mukazi na buli musajja agenda okuba ku vidiyo eno. Nange kennyini omusaayi gwa Yesu gunjogerere, gunnaaze, guntukuze, wesituukiridde, wennyina obunafu, wenneewolereza, wesobola kwogera mazima, wenjagala okulimbira, wenjogera okuvaako, wenjagala okubeererako mu mbeera y'omubiri. Mukama omusaayi gwo gunnuŋŋamye, omusaayi gwa Yesu gunnuŋŋamye, mbeere mu kkubo ettuufu. Mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Njagala okwaniriza abantu baffe bonna abatufunira ku YouTube. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mbaagala nnyo era nnyongera obategeeza nti mwekuumire ku Truth and Justice emikutu gyonna, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram eyo eyitibwa Major Motors, ne Twitter eyitibwa Major Motors, n'emikutu gyaffe emirala ne YouTube endala nayo eyitibwa Major Motors. Njagala bategeeza nti mwekuumire ku mikutu gyaffe. Abali ku WhatsApp zaffe, Mukama bawe omukisa okubanga mubeera sayidi zonna, Mukama bawe omukisa. Gwe atalina WhatsApp yaffe, gezaako otunoonya oba otwetaaze. Obudde buno tutambulira wakati w'ekigambo kya Katonda. Ku ssaawa 6 ogw'ekiro tulina essaala eyitibwa mukutulanjegere.
terina jegeyo tagenda kutula. Ku ssaawa 9 ogw'ekiro tulinako essaala eyitibwa essaawa y'okununulwa. Essaawa ey'okununulwa ku ssaawa 9 tuba tununulibwa. Ku ssaawa 6 tuba tukutula enjegere, tukwaniriza gwali gy'oli, twegatteko, tosula nga tosabye. Amaanyi mangi nnyo Mukama waffe gali mukola. Nkwaniriza mu linnya lya Yesu Kristo, mwana wa Katonda omulamu. Nyongera obategeeza ntuyitibwa Truth and Justice Ministry of God. Tumiddeko abantu baffe abali ku mukutu gwa WhatsApp oguyitibwa Dream and Prayer Requests, ogwo mukutu gwaffe. Abantu baffe abali abangi Mukama bawa omukisa. Muli mu binnamu mmeka, mugenda mu 5, Mukama bawa omukisa. Abantu abo tukyayongera okuvuba abantu bangi, tukyayongera okubuulira enjiri. Tetuliwo okujja abantu mu bantu balokoka, twagala abatalokanga ate bategeere ddala Kristo. Abantu baffe abatulaba nga bava ku mukutu ogwa main account yaffe oguyitibwa Truth and Justice, mbaagala nnyo mu nnya lya Yesu. Mwebale kwekuumira ku mikutu gyaffe, mwebale na kugyagala. Abali ku abava ku TikTok, Mukama batuweera omukisa. Abali ku YouTube, Mukama batuweera omukisa. Mbaagala nnyo mu nnya lya Yesu. Tuli ku mikutu okuli Truth and Justice Learning Center, Mukama batuweera omukisa abali eyo. Abali ku mukutu oguyitibwa Major Motors and Garage Equipments, Mukama bawa omukisa, tubaagala nnyo. Abali ku mukutu omulala oguyitibwa Robert Katerega Page, Mukama batuweera omukisa. Abali ku mukutu omulala oguyitibwa Bob K, Mukama batuweera omukisa, tubaagala nnyo. N'emikutu emirala mingi Mukama batwagalire, tubaagala nnyo. Ntandise ekigambo kya Katonda. Tukema tutya emyoyo. Era emyoyo gino lwaki weegiri? Era emyoyo gino gwe gisoose okukema, gwe gisoose okujjira, oba gwe gisoose okuleetera ebirooto ebibi? Nedda, si gwasoose. Ansa eri ki? Nedda. Ansa eri nedda. Ansa bweba eri nedda, katusome ku yawandiikibwa nga tudduka. Nabagamba omulabe Sitaani bw'ogenda mu kubikkulirwa, yakubwa n'agobwa n'asulibwa ku nsi bamalayika ba Katonda abayitibwa bagabudye ba Mikayiri. Mikayiri omulangira omukulu yakuba akasajja ako n'akagoba mu bwakabaka bwa taata, n'akagoba mu bwakabaka bwa kitaffe. Era mu kukagoba mu bwakabaka bwa kitaffe ne kasulibwa ku nsi kuno. Bwe kasulibwa ku nsi kuno, kaatandika okwagala okuliyetingawo bwakabaka bwako, kubanga omulangira oyo w'ettuulo bwe yali agobwa mu ggulu teyagobwa yekka, yagobwa ne banne. Ekibinja kyali kinene. Ekibinja ekyo ekinene ye we baamukwata n'asibwa ku njegere, ekibinja kye kirala kyasigala kizunga era nga kiri mu bbanga. Mu kusigala nga kizunga era kye kimu ku bibinja eri mu kutawaanya ensi eno. Omusajja oyo yeebazibwe Mukama. Mukama yeebazibwe nnyo. So omulangira oyo ow'ettuulo, wulira, bwe tujja mu lubereberye essula 3, omusota kintu era nsolo eyatondebwa Katonda nga nnungi nnyo era nga Mukama agyagala. Nkiddamu, omusota
nsolo eyatondebwa Katonda nga nnungi nnyo era nga Mukama agyagala. Naye etuuka etya okuba ey'obulabe? Nabagamba abaza batugoberera ti Sitaani talina kike kye yatonda, wabula yeezizikamu ebyo ebya Katonda bye yakola. Gwe kennyini oli kitonde kya Katonda. Gwe kennyini oli mwana wa Katonda. Era Sitaani bw'aba anoonya we yeekweka n'ewuwa asobola okuwubayo olubi lw'ekigere. Nkwaniriza mu nnyirya Yesu. Omulangira w'ettuulo ono yajja n'ayingira mu musota. Omusota yali nsolo ennungi ng'ensolo endala Katonda ze yatonda. Era ekyafuula, amiina, Mukama yeebazibwe Rozeeti, ekyafuula omusota ensolo embi, omulangira w'ettuulo Sitaani omulyolyomi kugutuulamu. Sitaani asobola okutuula mu muntu yenna n'amukozesa ebintu ebitali bituufu. Tuddeyo wamega. Sitaani mwoyo, ababaka be mwoyo, naawe oli mwoyo. Era asobolera ddala okusindika bi-ejenti bye ne bikozesa ebintu ebitali bituufu n'omaliriza ng'obyejjusa. Naye tumuwangula tutya? Nakusaba. Wabula ajja ne styles nnyingi. Katugendeko wano mu lubereberye. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko Mukama Katonda ze yakola. Wulira point eno. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Nkugambye Sitaani talina kike. Ate bw'aba anoonya ebyo eby'omugaso, tatwala bitali bya mugaso. Omusota gwali mukalabaga. Ndi mu Genesis, ndi mu lubereberye essula 3 mwetandikidde. Mu lubereberye essula 3 ennyiro lusooka. Omusota gwali mukalabakalaba n'okusinga ensolo zonna. Era gwali mugezigezi. Obukalabakalaba bwe bugezigezi. Ndi Genesis chapter 3 verse 1. Genesis chapter 3 verse 1 wentandikidde. Olubereberye essula 3 olunyiriri olusooka. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ebisolo byonna eby'omu nsiko Mukama Katonda bye yakola ki? Bye yakola. Ono omulabe ajja ayambala omusota. Nga bwe yayambala omusota, bw'atyo bw'asobola okwambala omwami wo. Era omwami wo asobola okuvaamu ekigambo nga kirepresentinga devil. Mukwano gwo asobola okuvaamu ekigambo nga kikiikirira Sitaani. Lwaki nkugamba bino? Sizze kwawula ku mikwano, sizze kwawula ku ŋŋanda, naye njagala otambule ng'oli mugezi, ng'okimanyi nti budde bwonna Sitaani akozesa omuntu. Ekyo bw'onaaba okimanyi nti Sitaani akozesa omuntu, ebigambo ebinajja obungi mu maaso go, ebikolwa by'onaalaba tebigenda kuyigula ki? Tama. Era ogenda kwanguwa okuwona enkwe z'omulabe. Naye ng'osoose kitegeera ti Sitaani asobola okuyingira mu buli muntu ate n'amukozesa. Abaana b'abantu bakutusa emitima naye nga lw'abantu bannaabwe. Waliwo omuntu alina ekigambo kye yayogera gy'oli n'owulira ng'onafuye.
abamu bajjana mu kifaananyi kya bwa Katonda naye nga si Katonda. Njagala ombuulire, abamu bajjira mu kifaananyi kya bwa Katonda. Enjiri ze tuwulira ennyingi ezibuzaabuza abantu nnyingi naye zonna tezitumiddwa Mukama, naye zitajetinga ki? Mwoyo gwo. Zitajetinga mwoyo gwo. Nabasabye nti asobola okukiyalinga kiyalinga. Nze nyina ekizibu wano mu byuma byange waba obaka butasobola kutuuka. Enjiri erwanyisibwa mu ango zonna, emikutu bagikwatamu, si bagikwatamu kubanga buli emikutu gye twogererako Sitaani yagiinako nnyo obuyinza okusinga Katonda, kubanga jjajja kwonoona ate ffe tujja okutereerezaako, era okutereerezaako omulimu, okukolerako omulimu gwa Katonda. Sitaani mujja kunsonyiwa nyina otereeza emimiro. Ababeera ku mikolo gyaffe mukimanyi tusaba nnyo ate nga tukyasaba kwatandika butandisi. Sitaani aliwo okwonoona. Kino yakissaawo gino emikutu social media okwonoonerako abantu. Ffe ate kwe twajja okutereereza abantu. Kitegeeza tukontana naye. Mbadde nkyagamba nti Sitaani ayambala omuntu. Olwaleero n'ayambadde abasumba bangi. Emyoyo emibi gyambadde abasumba bangi. Emyoyo emibi gyambadde abantu bangi. Gyambadde mikwano gyo. Omuntu akeera ng'abuulira enjiri entuufu, lutemya lwa liiso n'atandika oggirya. Bye yali akontana nabyo, bye yali takkiririzaamu n'atandika obbikola. Genesis 3 onnyo olusooka kwendi. Naye nkugambye weetegereze, njagala naawe osome nange. Omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Gwali mukalaba okusinga. Sitaani bw'aba anoonya okukuba tanoonya kisirusiru, tanoonya kintu kitalina valiyu. Suubira mu bantu ab'omuwendo mu bulamu bwo okufuukira ensolo. Suubira mu bantu b'olaba ab'owa ekitiibwa okufuuka. Ndi mu kugamba tukema tutya emyoyo. Okumanya nti gwa bwa Katonda oba gwa Sitaani, kye tuliko gwe mulamu. Bw'omala okumanya nti ono omuntu asobola okufuuka, ekigambo kyazze nakyo kyonna okinoonyamu ekitiibwa kya Mukama. Wangi ngambye ekigambo kyazze nakyo kyonna oyo ow'omukwano, ow'omuwendo, mukwano gwo ow'ekitiibwa, ekigambo kyaleese mu bulamu bwo okinoonyangamu ekitiibwa kya Mukama. Nkiddemu. Sitaani akozesa ebintu ebirungi era ebigezigezi era eby'omugaso mu bulamu bwo, naye ekintu kyonna ekirungi bwe kibanga kizze mu bulamu bwo ne kireeta ensonga, noonyangamu ekitiibwa kya Mukama. Ekitiibwa kya Mukama kye kiriwa. Manye ekitiibwa kya Katonda osobola okitegeera. Omuntu yenna akugamba ekigambo, noonya ekitiibwa kya Mukama kiriwa. Omulimu gwa Katonda gulabisibwawa. Ekitiibwa kya Mukama, ettutumu lya Katonda liviirayo wa mu kino ky'oŋŋamba. Bwe batyo bakema emyoyo. Ekirooto okiroose, naye ekirooto ekyo ekitiibwa kya Mukama kiriwa. Bw'otunulamu bw'oti mu kirooto ekyo olabamu ekitiibwa kya Katonda we kirabikira. Nkwaniriza mwannyinaze omwana wa Mukama Nalubega Aisha. Ekitiibwa kya Katonda weekiri mu byoloose. Nebaza Mukama nti tudde nga ndi ku topiki eno waliwo mukwano gwange alose ekirooto. Ekirooto ekyo kisobola okutandika nga bwe kizze, naye kikuvuga Katonda ye Katonda w'abalina omubiri, ye Katonda abikkula ebyama, ye Katonda ava ewasookerwa mpaka ewasemba ng'akulaza ekitiibwa kye. Watya?
nti amaliriza akulaga nti jjamu engoye zoyambadde, ojjamu engoye zoyambadde n'oyambala engoye ezitukula ziti, n'akulengeza ne maaso gy'ogenda. N'akulengeza ekifaananyi ky'okugyamu engoye, oyambulemu engoye zino, oyambale engoye enjeru ezitukula, kifaananyi kya butuukirivu. Ani azikuwadde? Engoye ezo zivudde mu ngalo zaani? Katonda atandika okulaga ti nteekateeka omwami mu maaso go ate nga mutukuvu. Nga n'omwami oyo bw'aba azze mu maaso go obanga n'obwesigwa nti Katonda yaŋŋamba ti omwami ono aleeta butangaavu gye ndi, n'akuwa engoye enjeru nga z'olina okwambala. Nkiddemu? Manyi mukwano gwange ojja kulaba vidiyo eno anytime, budde bwonna. Katonda akulengeza omwami naye ng'omwami agenda kusigwa n'otambula naye, Katonda ng'amuleese. Era endeeta gy'amuleeta, omuntu oyo alina okuba nga akusika akujja mu kibi ng'akuzza mu linnya lya Yesu. Netiwaaka entawanyi naye ejja tereera. Omuntu yenna akusika ng'akujja mu butukuvu ng'akutwala mu bubi, mudduke. Ekirooto ky'oloose kirina okuba nga kirimu ekitiibwa kya Mukama bwe kiba kya Bwakatonda. Katonda tasobola kufuula Aisha aliwo ate n'akufuula Aisha ali mu present tense. Bw'oloota ekirooto ekijjidde mu present tense, Katonda bw'akuleetera ekirooto, akuleetera message. Nkiddemu? Akuleetera message eriwo n'egenda okubaawo n'eribeerawo. Amiina nyawo, Mukama aweebwe ekitiibwa. Akuleetera ebiriwo n'akuleetera ebiribaawo n'ebiribeererawo ddala mu maaso mu future. Ekyo kyekirooto kwe kwolesebwa abantu kwe bafunanga kwa Bwakatonda. Ekitiibwa kya Mukama kirina okulabisibwa. Mbadde nkyakugamba nti omuntu oyo azze mu bulamu bwo, ekintu ky'aggamba mulimu ekitiibwa kya Mukama. Ekirooto ky'oloose mulimu ekitiibwa kya Mukama. Bangi abaana ba Katonda babulidde nnyaawo. Nze kansomese ng'ojja kwezuula. Kugambye Sitaani akozesa abantu abamu nga mikwano gyo okukuba wansi. Sitaani anoonya mukwano gwo w'okulusegere gw'aba akozesa okufukamiza oba okujja ku mulamwa. Takozesa abo batalinga ba mugaso mu bulamu bwo. Yayingira mu musota ogwali omukalabakalaba, kye kisolo kye yanoonya ayingiremu, kubanga kyali kikalabakalaba nga kisobola okufightinga embeera yonna. Leero Sitaani anoonya omuntu ayinza okutuukirira, ayinza okugamba ekigambo ne kikugwa mu kutu, gw'ayagala akozesa kutula omutima. Okitegedde ekyo? Oyo omuntu ayogera ekigambo mu bulamu bwo n'omuluspektinga, Sitaani gw'ayagala oyitiramu ate akukube ku ttaka. Kati nange ne nkugamba nti mu kigambo omuntu oyo ky'aggamba mulimu ekitiibwa kya Mukama. Ke kakodi akasooka okema omwoyo. Juzi last time nasomesa nti oyina okubanga oyambadde ebibala eby'omwoyo, omuli obugonvu, obukakamu, obwetowaze. Buli lw'obeera omwetowaze ogenda twala obudde bungi okusengejja ebigambibwa. Buli lw'obeera aboobuuka togenda kutwala budde kusengejja bigambibwa. Haleluya.
buli lwoba nga tofugika tosobola kumanya kukema myoyo. Buli lwoba nga oli mubambaavu tosobola kumanya kukema myoyo. Ewali ogw'obwa Katonda okisanyiramu, newali ogwa Sitaani n'obubuukiramu, n'ogenda omaliriza ng'ogwa bugwi mu nsobi. Beera mwangu okuwulira naye toba mwangu kuddamu. Okyayinza okuddamu omuntu nga tamazeeyo byabadde alina kugamba, oba ofiiriddwa, kubanga okyayinza omaliriza nga olinganga aloose ekirooto ne kikoma mu bbanga, oba tofunyeemu. Okusirika mbala ya bwakatonda. Bwe tutunulira abasajja ba Katonda bonna, kabeere Danyeri teyakubako ndulu, teyavumako baamuwalana, abaamuwaayiriza teyabubuuka nabo, yasigala mukkakkamu naga Mukama ow'ekitiibwa, n'asinza businza Katonda we. Naye ggwe oyomba n'oyagala n'okweyambula weeyambulira omuntu, ogenda kufiirwa okukema omwoyo gwa mukwano gwo. Sorry. Ogenda kufiirwa okukema omwoyo gwa mukwano gwo, kubanga aleese ekintu Sitaani ali mumukozesa gy'oli, naye gwe omwakiddemu mangu. Kaakati ogenda kumaliriza eitho yangu okukituulamu oba mukyakyaane nga tonnaba nakimalayo. Sirika owulirize, kanziruke bannange. Omusota wali mukalabaga ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Akema, nkugambye toba mwangu wa kuddamu. Eva ekyamuleetera obuzibu yali samwasamwa. Ekyaleetera obuzibu Eva samwasamwa. Yayanguwa okufubutuka agagambo. Sitaani anoonya ekisolo ekigezigezi Katonda kye yatonda n'akiyingiramu. Bw'amala okiyingiramu ajja ate abuuza, atandika okwogera. Noono gwe bazzeeko aba n'olulimi olunafu n'akamwa akawewere, atandika afubutuka agagambo. Yagafubutukirawo. Ne gugamba omukazi, wuliriza, omusota ne gugamba omukazi, wuliriza, ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Gubuuza, kiki ekyalina okuyamba Eva? Bayibuli etugambye olwaleero, Bayibuli etugambye Abakolinsi ekisooka essula ey'ekkumi watugambye nti byonna byabaawo tubirabireko. Olubereberye Adamu ne Eva baabaawo tubalabireko, nti bwe baayonoona ensi yakyankalana. Bw'abanga Eva ebigambo byamuleetera obuzibu n'ayitika n'afuluma agagambo, lwaki tokoma ku kamwako? Tosobola kema myoyo nga tosoose kubala bibala bituufu bya Mwoyo Mutukuvu. Tosobola kema myoyo gyogera eri obulamu bwo nga tosoose kumanya mazima ekituufu kyekiriwa. Omusajja oyo azze gy'oli, ngenda gatta, manyinze ngatta sayidi zonna. Omusajja oyo azze gy'oli akugamba Aisha, era nkwagala nnyo, bannange onyirya Roseeti, era bannange kaakati entemi ya bbiri agamba jamuko kapale ndabe. Oba nkyogedde bubi nnyo, nkubira ekifaananyi bwe biti. Really? Kale eyo tuveeyo.
tuveeyo eyo. Waliwo ayinza okwewoza naga nze ono munnange. Naye omuntu oyo okuva lwe watandika okwogera naye, ekitiibwa kye ekyokusaba kyagwa. Omuntu oyo okuva lwe yajja mu bulamu bwo gw'otandise okufuula girlfriend oba boyfriend wo, akuba ministry ku ttaka, akuba buweereza ku ttaka, akunafuya. Waliwo ekitiibwa kya Katonda mu kukwana kwe. Mbuuza, tukema myoyo. Omuntu gw'oloota nti abe mukazi wo, omuntu gw'oloota nti abe mwami wo, ne buli lw'oyogera naye ogwamu amaanyi agasaba. Bino bikaawa. Atayagala amazima ga Bayibuli ga Katonda tobisobola. Olina boyfriend wo, wali tonnafuna musajja oyo, ng'oli mu Katonda nnyo, ne bwe yajja mu bulamu bwo, kati eyali alina n'omulimu gw'okola mu kkanisa waguvaako obudde wabuwa busajja. Katonda yaleeta okwolesebwa n'agamba nti ogenda kufuna omusajja agenda kujja bifaananyi bwe kiti, naye omusajja oyo bw'abazze si wa kicupuli. Si wa kicupuli. Kanjogere ku bamu abagamba nti nabbi yaŋŋamba, gundi yaŋŋamba, naloota bwe nti. Kituufu maama waloota. Kituufu bagamba omwami agenda kujja nga mulungi nga mutono ali bw'ati. Naye teweerabira nti Sitaani yalonda omusota nga mukalabakalaba okusinga ensolo zonna. Oyo Sitaani alaba nnyo ate awulira nnyo. Katonda kyakulaze kyajja okucupula. Nkiddemu. Katonda kyakulengezza, Sitaani kyajja okucupula. Omusajja oyo w'amaaso amalungi, omukazi ow'amaaso amalungi, omukazi omulungi owa ffiga, Katonda gwe yakulaga alootamu ekicupuli. Beera mwegendereza. Omuntu azze gy'oli akutwala waggulu akuzimba oba kuba wansi. Bw'aba kuba wansi mu ngeri ya spiritual, oyo si ye Katonda gwe yakugamba. Okitegedde ekyo? Oyo Katonda si gwe yakugamba. Wali onoonya omusumba era oyagala omusumba, naye omusumba gwe wafuna, minisitule gye wayingiramu, okugenda gye abantu be weegattako bakuba wansi oba bakufoosinga kudda waggulu. Bwe wava mu buweereza bw'egindi, Katonda yandaga nga nnyina okujjulula obuweereza buno ng'endeko mu bulala. Ate bannange, Katonda ayogera mu njogera nnyingi era atambuza abantu mutambuza nnyingi. Minisitule mwe yakutwala, abantu be yagattako bakuba wansi spiritual oba bakwongera waggulu. Omuntu agamba nti oyo nnabbi wa bulimba, ddala kituufu nnabbi wa bulimba azimba Emyoyo oba agikuba ku ttaka? Ngenda kubuuza ebibuuzo weddemu ate oveewo ng'oyize era otegedde ekyokukola. Kituufu pasita oyo wa bulimba akulwanako spiritual okule oba alwana spiritual ogwe? Akuleetedde Katonda weebake oba akuteereddewo okkubo nti nnyabo ojja kudduka? Weewe kye bayita okukema emyoyo kinene, kigazi, kiwanvu, kizitowa. Amiina, nja kubuulira amazima. Omuntu yenna Sitaani nabagamba mwoyo. Waliwo abalokole bangi abeesiruwazza, ebyana ebiwala n'ebirenzi byesiruwazza. N'otandika okubeera ne mu ministry, n'oloota Aisha, naloose Aisha ng'atudde ku kitanda, naloose Rosette ate gundi ng'ali ku kitanda kyange ankutte ku mabeere. Ne kigamba wano bannabbi ba bulimba, weerabidde nti ali mu kutega kusuula.
nga tonnaba kutwala kyewaloose. Saamu wano ng'akumasaaginga amabeere. Sooka weebuuze, omuntu ono bw'aba ayogera nanga ngamba ki? Omuntu ono mesagi gy'aleetera obulamu bwange ntwala wa? Eyogera ki? Bw'aba nnabbi wa bulimba naye ng'akuvuga spiritual okula omwoyo, oyo munywerereko. Wangi? Teri nnabbi wa bulimba ajja kukukuza mwoyo. Teri sitaani alwana muntu akule mu Katonda. Taliyo. Nkiddamu. Teri sitaani alwana okule mu Katonda. Sitaani yenna gy'ava ne gy'akoma alwana kukuba wansi mu Katonda. Kibayita okukema emyoyo. Nkugambye ebintu by'olaba, by'oloota, by'olowooza, ekitiibwa kya Mukama kiriwa mu byo? Ekibuuzo ekyo kiwulira. Ekitiibwa kya Katonda kiriwa mu ebyo by'oloota? Amiina. Ekitiibwa kya Katonda kiriwa mu ebyo by'olaba? Abantu abazze ne bagamba ebigambo bino nabiri bye bitegeeza ekituufu. Bangi musuddewo n'abaami. Ng'akaami kasajja kattu kaali kalungi. Munnange mukyala, tugende tusabe. Munnange mukyala, nga mu butuufu kaleeta positive, kakugattako bugasi. Bagenda kuga nti omwami oyo omulaba nti oyo ewaabwe balogo nnyo, naye ng'omuntu nga ye alabika kifaananyi kya kukuza. Yakwana abakazi 8 naye kituufu aleese kifaananyi ekyo mu maaso go. Alabika ki? Kyayogera mulimu ekitiibwa kya Mukama. Omuntu najja n'akubuulirira, bambi tokola bw'oti, bw'okola bw'oti, waliwo okuzikirira, n'ogamba akasajja ako kasirusiru, bagamba kalina olugezigezi, nange kalunteekako. Omuntu alwana obe n'empisa ennungi? Alwana obulamu bwo bulongooke? Akuggyamu ekizeezeze ekiyisayisa ekitalimu makulu gw'ogamba nti mukyamu? Mwana wa Mukama, yiga okukema emyoyo. Ebigambo bajja bigamba. Ebigambo bijja kuba bingi. Naye omuntu, omwoyo ogukuvuga nga gukuleetera eri Katonda, ekitiibwa kya Mukama kirina okulabika mu byayogera. Omwoyo gw'obwa Katonda gwogera nkulaakulana ya spiritual. Omwoyo gw'obwa Katonda guleeta positive things. Gugugattako so tegukwawulako. Omuntu akusanze n'empisa ennungi atandise okukusaamu empisa embi, vuma gundi, weeyambulye gundi, kola bw'oti. Kati obadde oyambala ngoye musaamusaamu nyimpi ate zimu medium size, kati teekamu buno obwo waggulu eno, kati tutambule mu kkubo ng'okunamyemu. Yoyo omwami Katonda gwe yakuleetera? Mu byenjogera njagala otandike, mu byonjogera ne bye bali olabye bane byolaba, mwoba ojja ansa. Okuba n'obugumiikiriza, okuwuliriza n'okutunuulira ekitiibwa kya Katonda kiriwa? Bw'oba n'obugumiikiriza n'obukkakkamu, ekitiibwa kya Mukama ojja kukiraba. Nze munansonyiwa, nze sijja babuulira njiri ya kubuukabuuka. Ndi musabi era nsobola okukusabirawo wooli n'owulira nga obulamu bukyuse nnyo, naye okuwonyezebwa kya makulu nnyo. Olina ekirwadde kyalwala munda, kati kifuleese just baziyita batya, kireese symptoms ku mubiri, naye olwana nnyo okujjanjaba kano koolaba ku sikiini. Oba tojjanjabi? Omuntu ajjanjaba alina kujjanjaba kiri ekyalwala munda, n'alyoka ajjawo ki symptom eno. Bino bye twogera
bw'onaabikwata ogenda kukaddiwa ng'oli mukulu mu mwoyo. Wano ndi ku spiritual growth. Mu mbeera z'obuntu era kula. Nze ayogera naawe oyinza okundabanga emyaka gyange egiri awo gityo n'ebyendabyo ebingi ezo ate tunabiraba byempiseemu oyinza oba tobiyitangamu. Ayagala obbemanya agenda ku Truth and Justice, owulirize obujulizi obwo gye butandikira YouTube channel yaffe mpaka gye bunaakoma. Ombuli oba wasulwako omutto oyo, ombuli oba wabonaabona, ombuli oba wasulwako ebwawe, ombuli oba waliko street kid. Buli kintu kyoyingiramu kirimu experience ya njawulo. Buli kintu kyoyingiramu kirimu experience ya njawulo. Omuntu eyali yeekoledde miliyoni 10 n'azikola n'azifuna teyenkanakana taata n'oli gwe baawe miliyoni 5 nga taata wazimuwadde. Tebenkanya bwongo era tebenkanya magezi yadde okulowooza. Olina mutwalo gwe gugwo tewenkana n'oli gwe bawadde akakadde ak'obwerere. Ba mumativu oli w'amaanyi nnyo osinga alina akakadde kasita omutwalo banga gwe wagwenoonyeza. Nkiddemu nabagaye nja basomesa ebintu by'omwoyo n'ebyomubiri. Oli awo weererejja oyagala ofaanane gundi taata we yamuwa ebintu tamanyi banoonya ssente naye oyagala otambulire mu lifestyle yemu neyiye, oyagala weeyise nga ye, oyagala mu spending ekyekimu, weerimba. Ssente zaalimu za bwereere za ndola naye gwe oli muzaakumenya mu ggwanga ly'Abawalabu. Zoyagala naawe ojajaamye ozanyiremu oyonoone gundi agabye kakadde nange ngabyeyo 5. Leesa ezo zaawe. Si kya Mwoyo Mutukuvu, kya busiru era kya bwa Sitaani. Oli asaasanya manesipenda bamuwa buwe. Kati eno ensi gy'olaba amakanisa agasinga obungi gajjudde bambega. Mbega oyo yajja kgenda agule Land Cruiser V8 ya miliyoni 5. Otandika okompeyalinga okugatta mbega ono ayina n'emmundu mu kiwatu naye ayimirira katuuti n'agamba erinnya lya Yesu lirina amaanyi, aleluya. Ekyaki zitazibulya butuukirivu. Ziba nnungi nnyo mu kutendereza ne mu kkuba ettendo ne mukola byonna naye tesobola kuwa kigambo kya butuukirivu. Lwaki? Missioni ndala. Ekkanisa nnyingi ezijjudde mu Kampala leero naddala ekkanisa z'abalokole zo zaafa kubanga zaafuuka bisolo by'abambega. Nze sirina kyentya ne bw'oba musirikale ne bw'oba sirina kyentya. Intelligence yadda mu kkanisa. Kati omuntu oyo akolera ssente ze yeevuga V8 alina obukuumi atambulira mu luseregende alina n'abakuumi kati ye gugenda mu gguluko n'obutagenda tebimukwatako ye afuna ssente ze. Motoka bamugulira zaayagala. Eyo ekkanisa y'abalokole weefiiridde. Era omulokole mu nsi muno bw'onoonya kati ekkanisa eddiini eyinza okubaamu amazima ey'abalokole yeesingamu obulimba. Naye obuzibu buvuddewa ti tebakolera Katonda, bangi tebakolera Katonda. Bakolera bantu. Y'ensonga lwaki asobola okuwandula mu kamwa, asobola okulinnyako, asobola okukola byonna. Takole ye aliwo okusiruwaza bantu. Ekkanisa z'abalokole nnyingi ziriwo okusiruwaza bantu so si bateekateeka kutuuka mu ggulu nakola. Ekkanisa entuufu eyina okusomesa okukola n'ekusomesa n'okugenda mu ggulu. Tojja genda mu ggulu ng'oli mwavu ng'okuba emimiro. Gw'okolumira abafunye, gw'atambulira mu kwetaaga, gw'atambulira mu ki? Katonda kitaawo omugagga akugasizza ki? Nze njagala obategeeza nti Katonda gwe tusinza mugagga.
ekisooka akuwa emitwalo egi 3 n'asatisfying omutima gwo ne guba mukufu. Obadde omanyira gwa bukadde 5 nedda. Akuwa emitwalo egi 3 nakkusa omutima gwo ng'emitwalo 3 gikumala n'okolako by'okola ate nga byonna obimaliriza. Oyo ye Katonda. Ekisooka kitya nti akugaggawazizza omutima era n'emmere agikuwa. Ontegedde? Ayinza obutakuwa bugagga bugenda kutta ne naakuwa obukubeezaawo, n'ogenda n'okola omulimo n'ofuna. Naye abamu bagamba kufiira mu tebasobola kubulya okoze otya. Ekyokulala, kugambye Sitaani akozesa ebintu ebikuli mu maaso asobole okukuba ku ttaka. Ekintu kyonna ekize mu bulamu bweno, tuli ku paati 2, tukyagenda mu maaso mu nsonyiwe. Abanakyesibako mugenda Yiga, tuli ku kukema myoyo. Ebintu bye tulaba twawulamu tutya ebitutwala mu bwakabaka bwa Katonda n'ebitusuula wansi. Tusomesa ku byenfuna wano ebyobuliwo n'ebyomwoyo. Bw'onaategeera kino nti omuntu gw'oli mu leesi naye taata we yamuwa miliyoni 5, tagenda wantu aspendinga agabe mu kivulu obukadde 5, simanyi 10, naawe omwana naawe ayeekoledde akasente kaake ekiwalabu ojjeyo ogabe. Nedda. Kugambye akozesa, oli bw'anaagaba bajja kwogerako. Mwana wa gundi yetugabidde bwe ziti, sitegeeza bukodo, wabula mu kyokola kyonna kola ekikutwala mu maaso ate nga olimu obukkakkamu. Nkugambye olwaleero nno ngenda kukoma wano, ngenda kukoonako katono nnyo ku Ezekiel 28. Omusota fuga akamwako. Omusota gwali tegusobola kuwangula Eva singa Eva ali mugezi n'atasamwasamwa. Weewala okwogerayogera n'abantu, weebala okubulyabulira abantu ebyama byo. Beera omuntu atayogerayogera osobole okukema emyoyo. Beera omuntu atafulumyafulumya bigambo mu bantu batakuzimba. Noonya ogambe nti ekigambo kyange mba sikyogedde ne tusiimire awo kanjira nsirise. Lwaki? Obwongo bwo bwasengejja tusiimire ng'ebikolwa bye ne byagamba bikugattako. Ate abantu bakyuka, nkugambye Sitaani ayingira. Bw'owulya tusiimire ng'atandise okwawulako takyakugattako, omanya nti ono atandise okulumbibwa. Atandise okulumbibwa, kye bayita okukema emyoyo. Era otegera mangu nnyo nti kati gundi atandise okukozesebwa Sitaani. Lwaki? Olimu obukkakkamu. Wategeera nti omuntu Katonda gw'anaaleetera okukema emyoyo tayogerayogera, tamala gafubutuka. Omuntu Katonda gw'ayagala okukozesa aba mwetowaze. Omuntu Katonda gw'ayagala okukozesa obulungi era akema emyoyo obutuufu. Amanya nti abantu abamuli okumpi Sitaani asobola obbakozesa, wabula ekigambo kyonna kye bamugambye nga tekigatta ku Katonda kiba kifu. Ekintu kyonna kye bakugamba nga tekiri mu kitiibwa kya Mukama kiba kifu. Kanziruke wano Ezekiel 28. Genda nange Ezekiel 28. Ezekiel 28. Wano wetujja otandikira omulundi omulala. Just ngenda kusomawo obusomi katono naye wetujja otandikira omulundi omulala. Ekigambo kya Mukama ne kijja nate nga kyogera nti, omwana w'omuntu, gamba omulangira w'ettuulo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga omutima gwo gugulumizibwa
n'oyogera nti nze Katonda. Wuliriza Ezekiel 28 olunyiriri olusooka. Omulangira w'ettuulo Katonda amutumira nti genda ogamba omwana w'omuntu nti kubanga oyogedde nti omutima gwo gugulumiziddwa n'ogamba nti nze Katonda. Mu kintu kyonna ekitali mu Katonda kibaamu okwegulumiza. Omuntu bw'ajjajjawo lyagamba nze pasita wo, nze nnyina amafuta agakuwa obulamu, omanya nti onatandise ogenda. Omulangira w'ettuulo gwe twogerako bamuyita Sitaani, Lucifer omulyolyome. Soma bulungi Ezekiel 28. Ekigambo kya Mukama ne kijja nate nga kyogera nti omwana w'omuntu gamba, olunyiriri olwokubiri, omwana w'omuntu gamba omulangira w'ettuulo nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda, kubanga omutima gwo gugulumizibwa n'oyogera nti nze Katonda. Omutima gwa Sitaani gwegulumiza n'agamba nti ye Katonda. Nze Katonda ntudde ku ntebe ya Katonda wakati mu nnyanja, era naye oli muntu buntu so si Katonda, newankubadde nga wasimba omutima gwo ng'omuti ng'omutima gwa Katonda, newankubadde wasimba omutima gwo ng'omutima gwa Katonda. Sitaani yeegulumiza. Sitaani ngambye Ezekiel ndaba ondaga Ezera, ngambye Ezekiel 28. Ezekiel oyo yoono simanyi oba omulabye oyo Ezekiel 28. Sitaani yeegulumiza ebintu byonna omuntu yenna azze mu bulamu bwo. Ndi mu tips ez'omuntu okwegulumiza, okukema emyoyo. Omuntu yenna ajja mu bulamu bwo nga yeegulumiza, ebiseera ebisinga taba omwoyo wa Mukama teyeegulumiza. Omuntu akozesebwa Katonda teyeegulumizangako. Omuntu akozesebwa Katonda teyeefuula nze. Ne bw'aba mugagga asigala mwetowaze. Nkiddemu. Omuntu akozesebwa Katonda ne bw'aba mugagga asigala mwetowaze, ne bw'aba mwavu asigala mwetowaze. Okwegulumiza ye muntu ayagamba nti nze Katonda. Era Sitaani yatandika kweyita Katonda, yatandika okwegulumiza n'asavuwala. Wuliriza wano mu lunyiriri olw'okumeka, ntuuse ku nnyolo okusatu. Kansome wano. Naye oli muntu buntu so si Katonda, newankubadde wasimba omutima gwo ng'omutima gwa Katonda. Abantu bwe bati ebiseera ebisinga beeyita ne Katonda. Gwe n'ova n'ogamba omukulembeze waffe era bannange Katonda yetulendera pulezidenti nga yeeyita Katonda. Nze munansonyi wanjogera mazima. Omuntu yenna yeeyita Katonda tavangako mikono gya oyo aba yava dda mikono gya Katonda. Katonda tebamwerijjirako, tebamwepikirako. Katonda tebamwerijjirako, tebamwepankirako. Omuntu yenna atandika okuvvoola Katonda omanyanga nti oyo si mutuufu mu kyaggamba kyonna. Oba kifo kya bufuzi oba kifo kyaki, omuntu yenna atandika okwegulumiza aba tali anda Katonda. Nkiddemu. Omuntu yenna yeeyita Katonda, oba ali mu kifo ki, oba kabaka oba ki, tabangako
mu pulaani ya Mukama, era omanyanga nti akozesebwa omulabe ayitibwa omulyolyomi Sitaani, omulangira w'ettuulo. Owulidde maama naawe taata? Ne bw'aba pasitawo n'atandika okulinnya ku mutwe, mbalaba banaaba amazzi abantu ne baganywa, abo kwegulumiza, kwetenda bitiibwa malala, era bakozesebwa Sitaani. Tewali nnabbi yali akutte muggo mu Bayibuli n'ajja n'akuba, ne Yesu Kristo bwe yanyiiga n'ayiwa ebintu mu kyaki yanyiiga bunyiizi ne teyakuba abantu. Era yakola ekintu ekiraga nti anyiize nnyo kubanga baali bazanyira mu nnyumba ya Mukama. Ezekiel baali bazanyira mu nnyumba ya Katonda naye teyakuba muntu. Kati bannabbi balina n'emiggo bakuba abantu ng'ente. N'olaba oli asitudde omuntu bw'amukuba waafuna deliverance, byawo ebyo. Kema Emyoyo otegeere ekkanisa z'obulimba. Teri pasita akwata muntu ku mutwe n'osukuma, byawo ebyo. Oyagala bago ofune ekitiibwa, oyagala bago olowoozesa abantu nti nno mwana wa Katonda nkugambye ndi mu kuleeta ekibayita okukema emyoyo. Okukema emyoyo ku basumba, okukema emyoyo ku bannabbi, okukema emyoyo ku bakulembeze, okukema emyoyo ku mwami wo, okukema emyoyo mu byoloota. N'omuntu ayogera mu maaso gawo ayefuula akusipayalinga. Nazze kusomesa kibayita okukema omyoyo, kubanga omwoyo kye kintu ekitalabika, naye we tuyambibwako omwoyo omutukuvu atuleetera ebifaananyi, atuleetera okumanya bwe tusobola okukikema ne tukitegeera nga tetumugjeeyo mu mutima gwe guli munda, naye ne tumutegeera ku bikolwa bye. Nkiddemu, omwoyo kiri munda ate tekirabika, naye omwoyo omutukuvu oyo asomesa, kubanga ayogera mu Yokaana ti omwoyo omutukuvu kitange gw'alibalekera, alibasomesa, alibabikkulira ebyama, yatuyamba okubikkula ebyama eby'ekintu ekitalabika naye n'okisoma. Era kye tukola wano, omwoyo omutukuvu yatureadinga okuggyayo ebintu bino. Ekirala nti Katonda omuntu gw'atadde wantu amala kubaako wamuyisa. Bayinza n'okuba nga bamala kutwala mu ssawo ne bakufeera n'ovaayo ng'olina ekyokugamba omuntu nti omuntu bw'ati aba akufeera. Kati njagala omanye kino nti Katonda okutuleeta wano atubeeko kyatuteeka wano tukugambe, waliwo ensonga lwaki asazeewo tubigambe. Tulabye nnyo ate era twetegereza. Njagala okutegeeza omuntu yenna bwe tugenda kunyola okusatu, laba olina amagezi okusinga Danyeri. Abadde amanyi nti Sitaani musiru, weerimba. Sitaani mugezi. Wulira Katonda bwe yamugamba, laba olina amagezi mangi okusinga Danyeri. Gw'abadde alowooza nti odiringa n'omusirusiru olimba. Sitaani agenda kukozesa ebintu byonna ebiyitibwa ebigezigezi. Kino kankyogere bwe nti Sitaani agenda kukozesa abantu bonna bwe muyita aba actually, abakozese okusaanyaawo ensi. Sitaani agenda kukozesa abantu bonna be mulowooza nti b'amaanyi, abakozese okumalawo ekkanisa. Sitaani yali mugezigezi okusinga ne Danyeri. Danyeri yavuunulanga ebirooto. Danyeri yakola omulimu gwa Katonda era yali musajja mugezi nnyo, naye luno olusajja lwe bayita Sitaani lwali lumusinga. Oyo omuntu gw'olowooza nti mugezi nnyo akuli mu maaso, nti byagamba byonna bituufu, nga tokemye emyoyo, agenda kutwala mu kuzikirira. Nga totegedde tukema tutya emyoyo n'olyoka owona amagezigezi g'ono omuntu, ogenda kuzikirira. Kankomaawo tujja otandikira Sande ejja. Sande ejja we tujja otandikira.
kankomaawo. Era Sitaani wano mu kitabo kyennyini wagenda tulaga nti Sitaani musuubuzi. Era ye kabaka w'abasuubuzi bonna buli kintu kyolaba ekyobusuubuzi. Lwaki obusuubuzi bwe busingamu obubbi? Twazze kubikkula byama ate nga tugenda bibikkula. Lwaki Sitaani atambulira nnyo mu ssente? Kali akasajja akamanyi bwe bayiweesa ssente. Tugenda byogera ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Gwe wenna following tegeeza munno, yamba abalala obaweereze bashiyalingire. Oleme kuyiga wekka. Bw'ogaana oshiyalinga oba wa mutima mubi. Ate Katonda, omuntu yenna anaakula spiritual growth, era omuntu yenna anayiga okukema emyoyo, olina okufuuka free. Nze kyankuwa ekyokulabirako, ndi muntu asinga. For example, nsobola okujja, era nze nsomooza abantu bangi. Nsobola okujja ku page yo, nenkulayikinga, nenkukomentinga, nenkuwa n'obudde. Kyotasobola kukola wange. Njogera ku bali abantu abamu abeeyita ab'amaanyi. Nsobola okujja mu kyaki yo, nemba nga mpuliriza, era nemba nga nkwagala nnyo, ng'era ndi wansi. Gwe nga weegulumiza bwegulumiza kwono, naye ng'ate we mugenda oyimirira, oyinza okuba tontuuka. Omuntu wenna nayiga okukema emyoyo osooka kuba oyina okuba n'obwetowaze. Nakibagamba okuva kapaati akaasooka. Nze nyina emikutu omukutu gwaffe si gyange, wabula gwaffe gwange naawe. Omukutu gwa kubeera gino egya Facebook. Atulayikinga tumunoonya tumulayikinga. Ebiseera ebisingako obudde bumbula, njagala kufuna abantu abanasobola otambuza emikutu gino. Ajja kujjanga ne ku peegi ya kukomentinga. Ize kyabwetowaze nnyo, kikolwa kyakukakkana. Waliyo abantu abasinga, oli n'abuulira enjiri n'atamugamba nako nti Mukama akuwa omukisa, naye ate yagala bakimugambe. Tosumululwanga. Walokoka naye tosumululwanga. Era tolowooza nti osobola okukema emyoyo naawe ng'okyalimu omwoyo. Omuntu asumuluddwa aba free, aba yeetadde, aba mwetowaze, aba mukakamu, asobola okukema emyoyo gyonna n'agimalayo. Kubanga ye Eva abeera bw'ati, gwe n'omuyita fala, n'omuyita omusiru, nga ye abala akulaba. Atunuulira ekyoyo ekikulimu, ekyamalala, ekyokwepanka, ekyokwegulumiza. Bambi gwe ngolooza takulaba. Nkiddemu? Yambala obwetowaze, yambala obukakamu. Abakugamba nti b'amaanyi baleke, tobapulivinga maanyi go g'olina. Naye sigala awalindirwa, sigala awali embeera ezo Omwoyo Omutukuvu z'asobola otambuliramu. Wangi kamberekereze ngende. Mukama abampeera omukisa. Kyoyagala bakolere, kikolere banno, kubanga kya bwa Katonda. Omuntu ow'omutima omubi, ng'oyagala omutegeera nti wa mutima mubi, muwa akamere naye nga ye tasobola kuwa kake. Ojja kuba omwoyo gw'oyo omaze okugutegeera, era ojja kudiiringa naye ng'omumanyi. Bw'aba ali mu buzibu, muyambe, mubeererewoko nga bw'osobola. Gwe bw'onaaba mu buzibu, ajja kubeera omu ku bakusekerera, era ojja kuba omaze okukema omwoyo gwe. Bannange, ebintu biri simple. Muwoza ensi eno si nnyangu, abantu bazibu nnyo. Gw'atannategeera kyakukola bategeera. Gw'atannategeera ki ky'olina kukola okutegeera omwami oba abakyala oba mikwano gyo. Mbabuulidde. Gw'atannamanya kyakukola
otegeera abantu bogamba ensinzi bukituufu naate nyangu nnyo kubanze Robert sina numya mutwe even wano wenkolera mu company wendi nze muto naye tiri amanyiira era ndi mu bulamu bwange obusinga okubanga bunyumira. Ayeegulumiza yenna mulaba nze nenzikakkana sigala mu mbeera zange ize sigala mu mbeera zo. Oli akuvume gwe tomuvuma, takuwadde mazzi gwe gamuwanywe, tewetaaga malina kuwa mazzi muwanywe, bw'anakulaba ng'ogeetaaga ajja kwekaaga ge omutegeere era odiiringe naye ng'omanyi ky'odiiringa nakyo ojja kuba omanyi omwoyo gwe. Obwetowaze kisumuluzo, obwetowaze kisumuluzo, obwetowaze kisumuluzo, kyokka obwetowaze butambula n'okusirika, obwetowaze butambula n'okufuga akamwa. Tolina bw'ogenda kulaga bwetowaze ng'ate akamwa kabo kafuluma bingi. Leka kafulumemu enjiri, kakafulumemu okusinza Mukama. Mpozi n'ekirala ebyo byonna obimenteininga mikono waggulu. Okumenteininga obukakamu kubanga omuntu anyiiga bannanga, omuntu akola ekintu n'obuukako naye ekikutaasa ayi kitange mpanirira ekisa kyo kimbeere kusaba. Bw'obanga tosabye tojja kusobola kema myoyo. Nabwire Pauline njagala nkulabe ku ssaawa ey'omukaaga mu mukutula njegere ng'okutula. Togamba nti olulimi olwange terusobola kusaba, nedda. Oba oli wa ggwanga ki, oba oyogera Lucope oba Lunyankole oba Luswayiri, yeeta olulimi lwonna. Katonda kitaffe ye Katonda w'emyoyo y'ennimi zonna. Omwoyo omutukuvu nga sse tusobola okumanya ennimi z'oyogera wadde tetuzimanyi, tetwazisoma. Omwoyo wa Katonda ye Katonda w'amawanga gonna. Yogera gwe jangu, oba osobodde kuyimba oba kusinza oba kukola ki jangu essaawa 6 ku mukutu gwaffe, ku ssaawa 9 essaawa y'okununulibwa. Genda onunulibwe, genda oyo osabe. Yesu yatugamba timusabe ng'obutakoowa. Owali okusaba ebintu byonna bikyuka, amagezi geeyongera. Kugambye tojja kusobola kema myoyo nga tosaba, kubanga omwoyo wa Mukama akuyamba wali badde oggweramu essuubi ate n'oba n'essuubi, wali badde onafuira ate n'oba n'amaanyi. Oba ontegeerekese? Bino byonna osobola okuba omukakkamu naye omuntu ajja n'azikuulako obukakkamu bwo bwonna ne bufa. Kati omuwona otya? Omuwona lwa kusaba. Agenda okujja okuteekako ebintu ebikunyiiza nga gwe wasabye wejjuzizza dde olukomero olw'omuliro. Erinnya lya Yesu nga likuliko, omusaayi gwa Yesu nga gukuliko, nga gwakukuumye wenna, gwakwetoolodde, nga ne bwayogera ebigambo 1000 tonyiiga. Okitegedde oba? Awatali kusaba ajja kujja akugamba ekigambo kimu wemaliza amwekubye ebikonde ate nkyoga Mukama wejjuse. Kusaba kwe kukukuumira mu kumanya, mu magezi agakuyamba okukema emyoyo. Kusaba kwe kukukuumira mu bwetowaze. Kusaba kwe kukukuumira mu kusirika. Nyina omwami omu gwe nawabula mabegakaawo ng'alina ebizibu bingi, musajja mukulu nnyo anzaala n'okusingawo. Ne mugamba owairo nalina obujulizi kugane bw'aba ayogera nange mpa obujulizi ajwana kutulako mu ttaka. Tandaba ali wala nnyo, twogera ku ssimu naye agamba wantaasa. Bwe yasirika omulabe we yakola byonna n'abimalayo. Bwe yasirika omulabe yakola byonna n'abimalayo. Omulabe n'amaliriza ng'aswadde aswaluse, naye yayonoona erinnya ly'omusajja boyi, mwana wa Katonda, yayonoona erinnya ly'omusajja ne lijjula okuvunda. Naye gye byaggwera ng'aswadde aswaluse yali ayonoona oli. Kiki ekyaleeta ekyo? Kusirika. Muleke ayogere muleke alwane muleke akole ki naye oyambibwako mwoyo wa Mukama.
baba tusinkane ku Sunday mu part 3. Sibasabidde olw'ensonga sisabye olwaleero ekyo kimale, magezi ge tubaddeko gamale, sisabye.